Yes, nga bwe bagamba nti togwamu ssuubi nti munnange Mukama kye yategeka nti kiriba kyo oba olifuna ofuna solo ng'azze Mukama aba akyakuwadde obulamu. Honorable Fiona Nyamutooro akuwa emboozi ey'omukadde gye yali yatunyumizaako era munnange ssanyu jjereere eri owoono omukadde myaka 82. Emboozi yali mpanvu oba nzijukira nagibaleeterako wano eno naye ngenda kubanga nziramu mbajjukize na biki ebyatuuseewo. Tuli ku NCK TV, wali eyo munnange tukwaniriza ne sekwaniriza yenna. Lunaku Lwakubiri, ennaku z'omwezi ziri 4, mwezi gwa mukaaga mwaka 2024. Yonna gy'oli yonna gy'osinzidde bw'obanga tona subscribinga ku channel yaffe ke kaseera obenga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna byonna buterevu, amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako. Gy'obuvuddeko abantu bwe baali batambula oba batrekinga okugenda e Namugongo, mujjukire nabagamba nti Nebbi Catholic Diocese bye baali bakulembeddemu okusaba kuno okubaddewo oba okwabaddewo olunaku lwa yesterday, era ng'abantu okuva e Nebbi batindiga olugendo. Naye jjukira mu kutambula kuno buli omu yali alina ekigendererwa kye ekimuluma ku mutima, kyagamba nti kantambulire, kankole ki, ntambule ngende neegayirira abajulizi babe nga baneegayirirako nsobole okuba nga nkola ki, oba oliawo nkifuna. Mu lugendo lw'abantu abaava e Nebbi mwe mwali omukyala aweza emyaka 82 era twalaba Honorable Fiona Nyamutooro nga asisinkana abantu b'e Nebbi bano okuva e Matuga ne batambula oba ne batrekinga paka nga batuuse e Namugongo. Naye mu kutambula kuno yajja nga interactinga n'abantu ng'omukulembeze bw'abeera oba nga a good leader bw'abeera oba nga omuntu ali social bw'abeera. Yajja ng'atambula nabo ng'anyumya omukadde n'amunyumiza sitole nga bwe yazaala abaana 10 ku baana 17 gwonna ne bafa, n'asigazaawo 3, naye nga n'abasatu be yasigaza nti balinga abataagala mmanya oba omukadde ono gy'ali oba nedda. Mukadde n'agamba ekyamutambuza ave e Nebbi atrekinge paka e Namugongo ng'ayagala nti Mukama aviireyo abazzukulu be twategeerako nti bali 12 baabeera nabo, naye ng'ayagala nti mbu ebyalema abaana ababe baazadde okuba nga bafuna wakiri abazzukulu be bafune. Era mu bintu bye yali asabirira nti Mukama muwe obulamu alabe ku bazzukulu nga bali bulungi, bazimbye amayumba, nti mbunga n'emmotoka nga balina beevuga. Bye bintu mukadde byanyumizaako Honorable Fiona Nyamutooro. Era n'agamba nti ne last year yatrekinga oba yatambula era nga atambulira kintu kyekimu ekyo kyokka. Kaakati amawulire agaliwo gali nti Honorable Fiona Nyamutooro oluvannyuma nti lw'okusharinga emboozi eno oba sitole eno, abantu baavaayo ne baddukira omukadde ono financially, ate mbu tebakomye kubanga bamuddukira just in terms of finances, naye mbu yafunye ne already constructed house ey'ekirooto kye ng'omukadde abadde n'ekirooto at least ku myaka egyo affe ng'asuzeeko mu nnyumba eyo gy'abadde yeetaaga. So amawulire agaliwo mbu
era nayo yakoze eki yagifunye nga naye ndowooza gundi ono alabika nga oluvannyuma lw'okuba nga ayogerako naye n'omukadde kirabika Honorable Fiona Nyamutoolo yayita mu mikwano gye ndowooza namakinga it happen nekibaawo ndowooza kubanga yagambye nti omuntu eyamukoledde kino teyagadde kubanga amwatuukiriza amannya ge naye kyatuukiridde omukadde era essaawa eno wetwogerera ssanyu jjereere eriri ow'omukadde ono. Fiona Nyamutoolo y'omuntu ali very very social. Kwegamba y'omuntu gwe nsobola okugamba nti ali approachable, omuntu gw'osisinkana n'amwenyerawo, kyo kitegeeza nti osobola omu approachinga at any time. W'omusisinkanidde n'amwenya kikuwa amaanyi ndowooza n'obuvumu okuba nga okola ki omufeesinga. So amawulire ag'essanyu galiwo nti mukadde essaawa eno musanyufu era nga birooto bye bitandise okuba nga bituukirira ebimu. Weewaawo yadde byonna tebinavaayo oba tebinatuukirira naye ng'essuubi gy'eri nti Mukama yamukoledde ebyo n'ebirala ebingi bijja. Nga tuvuddeko Honorable Fiona Nyamutoolo, tuddeko omukyala Rema Namakula. Rema Namakula mumanyi ekyamubaako juuzi nti we yagenda ku stage okuyimba, olwo nno Eddy Kenzo yali yakava ku stage ne balyoka bainvitinga Rema ayimbe era ne tubagamba nti yayimba bulungi nnyo naye akayimba kaŋŋonze kaleeta ebizibu nti munnange bwe baakateekamu bwe kati nga buli bw'agamba buli bw'ayimba wabula ng'obikoze instead abantu okuba nga baddamu ŋŋonze bagambanga Kenzo ekintu ekitamusanyusa era tekyamuleka kye kimu okusalawo yekkandage abalage nti simatidde. Era nga ebintu bino bizze nga bibaawo si gwe mulundi ogusoose twabirabakoko emabegakaawo na playing it cool nasigala nti yasigala ng'ayimba yadde nga bafaani baasigala nga bamwanukula Kenzo naye yayimba n'amalaku. Rema abuuziddwa ku kintu kino ne bamubuuza ye abange Dr. Hamza ye awulira atya nga kashumingi nga muli naye ku stage nga naye ng'oli ku stage ashuminga atudde eri mu audience bawulira otandise okuyimba ate abantu ne batandika okuba nga bawogaana Kenzo, ekyo kitegeeza ki? Rema Namakula n'asekawo n'agamba munnange tekirina kye kitegeeza nti bafaani bwe baba basazeewo kuba nga bateekamu vaasi ezaabwe tekirinaako buzibu kubanga ye oluyimba lulwe ate bafaani balina rights mbu okuba nga bakola kyonna kye baagala. Munnange ye Hamza ndowooza naye ajja kuba ng'abuuzibwako atubuulire engeri gy'afiiringamu ku kintu kino kimuyisa kitya ng'awulidde mukyala we ali ku stage ayimba ate bamubanja Kenzo. Munnange byebyo nno nkugamba kimu nti webale kubanga weekomidde ku NCK TV era gwe tonna subscribinga kekadde obeere ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okuba ng'oleka komenti yo ebisigadde tulakkalira nnyo era tube nga tugabawa.